wano mu ggwanga ki National Drug Authority kikoze ekikwekweto mu disitulikiti y'Oya mwe kikwatidde abakozi ba gavumenti 4 n'abantu ba bulijjo 3 nga bagambibwa okwenyigira mu bubbi bw'eddagala okuva mu malwaliro 2 ag'omu kitundu kino okuli Atipe Health Center 3 ne Anyike Health Center 4. Kimaze ekikwekweto ekibadde mu bitundu bya Oyama district gye twakutte suspects 7 nga bano walimu abakozi ba malwaliro ga gavumenti 2 Atipe Health Center eyokusatu ne Anyike Health Center eyokuna. Muno tukuttemu abakozi ba gavumenti 4 ne n'abalala abantu ababulijjo nga walimu omukyala ono Beatrice nga ina boutique mu Kamudin ono twamusanze mu boutique nga alinamu eddagala lya government ne chairman LC1 owa Minakule town council ono abadde alina akadwaliro k'eddagala naye nga tikalina license naye mu kadwaliro ako nga alinamu n'eddagala lya government. N'omukulu oyo Kizito oyo gwe twasookeddeko gwe twasanze eddagala lingi lyabadde nalyo era nga tumulinkinga ku suspect omugwe twakwatira muno mu Kampala. Kikulaga nti chain yabo mpanvu nnyo. Mu ddagala erikwatiddwa kuliko eriweweeza ku kawuka ka mukenenya ssaako zimama kiiti n'eddagala erikozesebwa mu kujjanjaba omusujja gw'ensiri ng'omwogezi w'ekitongole ki NDA Abias Ramire bw'annyonnyola. Twabasanze n'eddagala lingi doses eziwera eziri mu mitwalo gy'eddagala nga walimu eddagala litagira akawuka ka mukenenya eritangira omusujja pain killers dewormers ne eddagala lya pressure oba ery'emitima n'obuuma obukozesebwa omukebera omusujja n'akawuka ka mukenenya cotton wools mama kit byonna nga bino bibalibwamu esente eziwera millions nga 7 za Uganda. Mujjukira nga National Drug Authority tubadde nga tukola ebikwekweto ebitangira ekibbi ky'eddagala era mu myaka ng'ebiri twakakwata eddagala eriwera billions 15 z'esente za Uganda. Ono asabye bannayuganda okulopa bonna abenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti olwaba n'okufiiriza eggwanga n'okuviirako obulamu bw'abantu okusaanawo. Uganda okutulopera abo be bateebereza okweyingiza mu kino ekibbi ky'eddagala. Abangi bakozi ba malwaliro ga gavumenti besasula esente mpitirivu kulaba nti baweereza abantu ababulijjo abeetaaga eddagala. Kino si kubba oba kutwala eddagala eryandiyambye omuntu wa bulijjo. Intelligence yaffe etulaga nti eddagala lino lingi okusinga ery'omusujja n'eritangira akawuka ka mukenenya. Bali kukusa ne ligenda e Sudan wa Southern Sudan eddala nga ligenda mu Congo. Tumanye ebiri Congo kitegeeza nti eddagala lyaffe limayiza mu mikono gy'abo abakyamu abajja ne batulwanyisa. So Abannayuganda tulina okwebereramu ne tuloopa abo be tuteebereza okweyingiza mu kibbi kye. Ramwiri alaze nga bano bwe bagenda okuggulwako emisango 2 okuli ogw'okusangibwa n'eddagala lya gavumenti nga tebafunye lukusa n'ogw'okutandikawo obulwaliro awatali kusooka kufuna lukusa. Tugenda kubateekako emisango 2. Ekisooka ekyokubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu kikontana ne article ne penal code. Omusango gw'okubiri kubeera n'eddagala classified nga tebalina ebisaanyizo kuva mu kitongole kya National Drug Authority. Naye omukulu Kizito gwe twasanze nga alina n'akadduka k'eddagala kabaddemu. Tugenda kumwongerako omusango gw'okusatu ogw'okukola bizinesi ya pharmacist oba okubeera n'edduuka ly'eddagala nga mu bukyamu nga talina ebisaanyizo kuva mu kitongole kya National Drug Authority. Abakwate bano kuliko abasajja 5 n'abakazi 2. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.